Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale tukulamusako wena ali ku mukutu ogwa There is Still Hope. Ali ku There is Still Hope tutishine testimony. Mwebale kubanga ate mutugoberera. Kama tukwebaza kw'amakyama alungi. Atwandize omwoyo omutukuvu atulungame okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amin era amina ddala nange ngero kulamusa ku bwe nawena ayekumira ku There is Still Hope. Okola kyama nnyo kubanga ate otugoberera mu linnya erya Yesu. Kale nakusoma Isaiah 28 omwezi ogw'ekkumi mw'etaano lunaku lwa kubiri. Okay. Kale tutandise omutume Mukisa alabudde omusumba Tom Mugerwa ne Ssaabaminisita Ebina Nabbanja tibalekerawo okuwaayiriza Bobi Wine. Amuwaayiriza mwanaakasala ka politics ayinza kiri kunnuma okubanga abasumba nabo bajeyo enjala kintu ekyo kinakugamba nti nze kinnumira ddala ne balagira ddala ki kye bali si kibi omusumba okubeera n'oludda bwe kiri naye omutandika okuwaname nga lwanga bannabyabufuzi bali waba tewali njawulo tewaba njawulo ate nga mugenda kwawulayawula ekibiina kyekituufu. So lwe twawugera maaso Pastor Tom Mbu nze sinawulirako ka audio ako oba ka video naye ag'omunkulu Mbu yali mu Wednesday intercession mu kusaba okwegayirira n'agamba ekibiina basabe endogoyi eri emyufu embalaafu emyufu Bobi Wine egenda kutta abantu n'okuyiwa omuki ng'omusaayi ate n'ensonga endala ekutte ejjembe y'ebisiyaga ensonga y'ebisiyaga etabuse nnyo ekutte ejjembe naye kasooke tukuwe Mukisa bwe kiri omutume Mukisa akuba akayimba akadde mu background ye baaba tuliyambala engule simaba kabadde keene waffe oba keeri ojja kewulirirako naawe ojja kuba nga ate omanya kyategeeza mu dakiika zijja kuba ng'emu tukomewo. Mukama yeebazibwe nnyo. Nze omutume wa Kristo Batisita Mukisa mbalamusizza mwenna bakitaffe mu Katonda, bajjajjaffe mu Katonda, bassenga mu Katonda, bamaama mu Katonda. Ebintu bino eby'okugenda nga mwogera ku Bobi Wine ebintu ebitali bituufu. Bobi Wine taleetanga bisiyaga mu ggwanga. Bobi Wine taleetanga bisiyaga mu ggwanga lino. Eggwanga lino lya Uganda lirina omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni. Temumugambangako ku nsonga ya bisiyaga naye ng'ebisiyaga bibaddewo mu ggwanga muno ebbanga lyonna. Kati ow'ekitiibwa omusumba Tom Mugerwa yavuddeyo n'akola comment akoze. Bannyabo ne bassebo njagala kubategeeza temumanyi oba Bobi Wine agenda kubeera pulezidenti wa ggwanga lino. Bw'alibeera pulezidenti w'eggwanga lino nga mumusoseesose mumuwaayiriza mumwogeddeko bubi abamu temumwogererako ddala mulinga abagamba n'okubeerayo taliiyo eyo n'enkola ejja kuba nkyamu. So njagala kubategeeza nti Uganda yaffenna ate omuntu akoze ng'ensobi mumwogerengeko olw'ensobi eyo. Ebisiyaga bikulaakulana bitya mu ggwanga lino byeyongera bitya ng'eggwanga lirina omukulembeze gw'atali nannyini maka oyiguliza otya abantu b'amaka okunywa omwenge nga nannyini maka tagunywa tekisoboka. So nsaba Katonda ku lw'eggwanga lyaffe n'obulungi bw'omu maaso tubeere bantu balungi, tubeere basumba aboogera ku nsonga entuufu. Era wano wensinzidde okukongratulatinga Alex Mufumbiro olw'okuwangula okubeera nominated. Era nsaba Katonda abajje mu kkomera nammwe mwenna abali mu makomera. Ekisembayo kye kino nti ebintu by'okuddibaga abakampeininga ku kifo ky'obukulembeze nga bwe mwasitudde ennyonyi ne muzitwala ekakumiro mwe mulowooza ennyonyi yawunywedde amafuta genkanaki. Bintu bino tubireke tuyite mu kampeyini zino bulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mbaagala nnyo ate mbaagaliza. Nze mukwano gwammwe omutume Batisita Mukisa. Shalom.
kale kakati okusinza ku musomba Mukisa esebo agambye Bobi Wine si yaleta ebisiyaga mu Uganda bwekiri ebisiyaga mu Uganda mu ebiri osegede kituufu kano gamba musimanyi wa Africa president ebisiyaga bigenda kweyongera ng'olinga ogamba tebiriimu yayo bireeta abimultiplying so kakati nze simanyi Uganda terina bizibu birala kati kisiyaga kyekizibu awo wali akabaata nti nange bintu because we have a lot of problems naye lwaki abantu bonna beesibye ku kisiyaga eka mbuuzi unguze enyoka muno mu ggwanga nga tebagikunda Uganda enguzi kuba togiri ate gwe musiru gwe omusiru naddala zo mu ofiisi z'abanene ago bafala kati bali bagezi enguudo nfu amasomero asomesa abaali ku strike abaaliwo temuli ddagala beesibye ku kisiyaga. Is that the only issue this country is facing? So agambye Bobi Wine ebisiyaga bino naye yazaalibwa mu ebiri mu ggwanga yabisangawo ate Bobi Wine si ye president wa Uganda gwe mulina okugamba saawaki mubadde mulina okugamba President Museveni ekisiyaga kiki singa mumuwa nebigenda mu maaso bwana nebyekubyamu awo amulaniko munenya naye si yali responsible ate mumunenya temunnamuwa buyinza omuntu gwotanawagerezaako olaba ogamba nti agenda kulira ebisiyaga kitegedde so omusajja agamba nti naye sajja gwe muli ku kyojja era mwe abalokole mulaga nti mubi wanaafuuka president mugenda kukolawo ki waafuuka president mwe abasiriikiridde mwogera abaddamu naye obukya ku makya tugeze ne kibaawo n'abeera president mugenda kwogera ki omuleetera bannammwe abalala obuzibu waza ogamba eneddiini temuli makulu bakatoliki kati be bategeera ng'obawulirako tekati balina obudde bwebyo naawe basirise naye balina side ono simanyani tuna protestant kazimba mugalu kazimba bakuba oyo abaana ku social media baye baana basiiwuka empisa oba TikTok so ensonga eno ereese ekkanisa ngeri divided emubutuufu abamu bali ku side ya gavumenti ya Museveni ate abamu bali ku side ya Bobi Wine si kibi naye ate ne mukireeta mu lujjudde nekifuuka national matter abantu bazuukusa ebintu ebyali byasirika kale kanisa yebizuukusiza osegedde awo mulimu gwaffe kusabira ggwanga aye mukimanyi nti ekisiyaga nogamba bulire leero mu abali abawakanira obwerere ekisiyaga tekigenda kuggwa mu Uganda tekigenda kuggwa mu nsi muba mukola mutya osegedde n'omunaaleta pulezidenti nga paasita era kijja kubeera ekisiyaga tekigenda kuggwa mu Uganda ekisiyaga tekigenda kuggwa mu nsi yonna bwe kiri ate ajja fuga ng'abasiyazi mwe bali muno ate alemerera okubaako kyabakola kuba tuli mu biro bya luvannyuma akibagezaako okutugamba musaanyo tebiriiwo ebisiyaga mu ebiri kati lwakiwe kati obutambi obutambula ku social media era kyogamba obutabisomanyi bubagaba wa chicken saala na bbula naye ababula bagamba naye tebamukwatanga nako yeyazemu postinga ngaguze emotoka empya kakati abaana betulina we banaalaba nti ono yapostinze wiiki eno obutambi bw'obusiyaga wiiki gye yapostinze ng'aguze emotoka nindaki ebyo tebabyogerako ate babyogerako okulembeza aliko mulungi wano alien skin yabayo namonkinga kristo abalina obudde bwebyo basirika weca naye kati wano va mu busibe
ayogera ebyekisiru tebamunyega waba ayogera ate wabula banoonyezayo ekintu ekiri awo kyebamanyi nti kiri spiritual balina kisabira busabize ekisiyaga kusabira baana educating a church ebeerawo ya abazadde babeerawo ya basomesa abaana baabwe that is the solution nakwongera kusaba naye okuddayo otandika okusimayo biki era kira kyensobola okugamba ku Buluganda nti tugeze gwe tonjagala tonsiiga kagundi kisigaze nga gwe omuntu naku zino mbu byakulabisa bali mu kulabisa kuba bulungi ettomi birungi eri ensi wazazizeyakarakita kikyo kituufu naye ate wetujene eri ekkanisa ebituyamba ate byongera kutwonoona nakusiga linnya bbi eri ekkanisa kyo kituufu naye eri ensi that is their life era kati ekiri wakati awo babiri awo obuzanyo bwabwe dategemu politics dategemu kakati naye ffe infact ffe ekkanisa egatta yekola united tulina gatta abantu abo babeere nga bawogaliki bajja mu kkanisa tulina babulira enjiri ey'okwagalana naye era nibaokolaga sayidi simanya kumanya twekubidde nnyo abasumba tudde katuuti twogere ebituyamba ekirungi omukulu yagamba guno omwezi simu abakyaliza ndowooza naafuna akakisa akababuuza omukulu oligapa sagundi yagamba abakyaliza era ndaza bya ssente bya malya ga nsimbi wealabaita bajemusene tewali kyamakulu babuuza tewali kyamakulu kakati kibuuzo kikyogenda obuuza nti yogera kikubisya ani gwe nga gwe pulezidenti sebo abuuza kati ani pulezidenti ki era nja kubuuza Museveni zibagambe ye ebisiyaga siteeka nali sayininga kuba waliwo abaali waabira singa saatekako omukono malira yasikolaki mbiwagira naye mba nateekako omukono kitegeeza sikolaki sibiwagira kati eki ekyekyoga omubuuza okitegeeza ze njagala aveyo pasita ayimiravuze president oba omwogezi wa gavumenti nti ebiliyoni 4 ezibadde zijjanga mu ggwanga zibadde ziragawa zibadde zikolaki banaabadde bazikozesa zibadde zijja zitya zatandika ziddi nga zigenda yamba ki kawe baddamu eyo ansa ojja tegera awagira ebisiyaga n'atabiwagira kubanga zijja mu Uganda ziyita mu official transactions za gavumenti bwekiri zijja kuyamba basiyazi kituufu nkitegeera kakati singa zaali zijja wa Bobi Wine ng'omuntu baligana omusiyazi oyo era yawagira abasiyazi wadde nga zitabiryaga olaba yabawagira naye zaali zijja mu gavumenti era we zaalekera walaba abamu babakuba ennyondo ku mutima kakati gavumenti omuntu omutuufu gwolina osooka obuuza nga tonalowoozaako omuntu omulala yenna gavumenti kyo kituufu emunaye lwakuba yolina omugaati tosaana agibuuzaako kintu kyonna alasira omuntu akuwa omugaati era olina kumuweeweeta kale wama gwefunire Kristo amatwala Kristo ove mu propaganda atakukwata kotwala Kristo gamba Yesu nkwebaza kubanga nkyali mulamu era nkwebaza kubanga nkyasa njatwa Kristo omulokozi wange kwita mu linnya erya Yesu amiina era amiina ddala kale katwetoolemu eddakiika emu olina ekitundu kyaffe ekyokuba
webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.